Kadaama ono amaze ebbanga ng'asaba babboosi b'ettiketi emukomyawo e Uganda nga baagimumma abakoledde emyaka 4 wabula bw'abalemeddeko ennyo. Mama aleese akabaketi nga kalimu amazzi nga keeru ne bamugamba bw'oba oyagala okudda ewammwe njagala onaabire mu kabaketi kano eno ebigere byo omale oyimunguze ne mukamwako amazzi ogawandule mu kano akabaketi. Bw'omaliriza okubikola amazzi ago gampe omale opaakinga ebintu byo n'ensawo yo tiketi tugikugulire odde ewammwe e Uganda. Kadaama asoose kugaana naye n'agamba ekiba kibe oba ngwa ddalu oba nfiira Uganda naye kanve mu kiyumba ky'Omuwarabu. Kadaama anaabye ebigere mu mazzi n'ayimunguza mu kamwa amazzi n'agawa mama. Naye ali mu kutya. Kakati wuliriza nga sinnabakutusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Kadaama ono mu comment section mwali era buli nteesa yamwe agenda kuba agiraba naye mumuwe ku magezi. Mama amazzi gano tagenda kumulogeramu kumusuula ddalu, tagenda kumulogeramu muzimu gwe Kadaama bamuzze ku kyeyo nga tagenderedde oba. Kakati wuliriza Kadaama ono akoledde babboosi be bano emyaka 4 kati. Yasooka n'akola emyaka 2 egyasooka n'agimalako bulungi nnyo. Mu byensasula bali bulungi, tebalina buzibu, bamuyisa bulungi n'akasente bakamuwa bulungi. Wabula obuzibu bwe balina nti tebamwagala ave mu kiyumba kino akomewo, tebaagala abalekewo, baagala asigale ng'abakolera paka. Ate Kadaama ye waatuuse awulira ayagala kuddako ko Uganda abeereko ko ne famire ye ebyekukola mu kiyumba awulira abikooye. Emyaka 2 egyasooka yagimalako n'agikola bulungi nnyo n'agiteeka wali. Aba ayagala okudda mama kennyini n'amwengayira n'amugamba togenda, kale twongereyo omulala omwaka gumu olyoke ogende. Bwe tunaba tufunye omukozi anadda mu kifo kyo nga gwe tukusaliza tiketi ng'odda ewammwe e Uganda. Kadaama n'akkiriza. N'akola omwaka ogwo ogumu mama gwe yamusaba nagwo n'agukuba ettale. Abaagumazeeko n'abasaba tiketi era ne tiketi ne bagimumma. Ne bamugamba nedda, tukyakwagala okole. Ne bamugamba kale twongereyo omwaka omulala gumu. Nga mu butuufu alabira ddala buli lwamalako nga bamwongezaayo. Ne guno omwaka ogwokuna ne bamugamba bambi tuyambe oyongereyo omwaka omulala gumu. Era nakkiriza nagwo omwaka omulala ogwokuna n'agukola, n'agukuba ettale n'aguteeka wali. Bw'awezezza emyaka 4 mu kiyumba abagambye songerayo omwaka mulala. Buli we muŋŋamba nti mugenda kumpa tiketi nga nnyongeddeyo omwaka mumala ate ne mubyongezaayo ebintu ebyo. Kati n'olwekyo kye mbakoleddeko bannange kimala. Kanzire e Uganda nina famire banninze, nina abaana, nina abalwadde, nina okuddayo ewaka. Kale bwe nnaaba nzize e Uganda nja kukomawo mbakolere. Omwalabu ndowooza n'alaba nga Kadaama ono abalimba. Bw'anaatuuka e Uganda tagenda kukomawo, abasabye tiketi okumala kumpi kati omwezi mulamba nga baagimumma. N'akwata omwezi ogwokubiri nga bamummye tiketi. Kadaama n'atuuka ekiseera ne yeekandaga nga takyalina mulimu gw'ayagala kukola mu kiyumba muno. N'ateekawo embeera eyaddala nno. Bw'ataddewo embeera kati ndowooza mama ono alimu okweraguza, alimu obulogologo mama. Eno famire bateka okuba nga balimu engeri y'okweraguza n'obulogologo. Mama alumbye Kadaama nga mama akutte akakonteyina kalinga kabaketi akeeru ng'akataddemu amazzi nga gatukula. N'agamba Kadaama ono naabira muno ebigere byo amazzi togayiwa, amazzi galekeemu g'onaabyemu ebigere. Onaabiremu muno akamwako, yimunguza mu kamwa amazzi ogayiwemu ogagatte mu gano g'onaabiddemu ebigere era nago togayiwa, akabaketi kano okampe. Bw'omaliriza okukikola ekyo paakinga ebintu byo, ensawo yo na buli kimu, tugenda kufunira tiketi odde e Uganda. Bw'oba tobikoze tolina gy'olaga. Kadaama asoose kutya n'agamba naye mama ono lwaki aŋŋamba okunaaza ebigere byange
mu kabaketi k'amazzi kano nga tayagala ngayiwe. Amazzi gano agenda gakozesa ki? Kadaama si musiraamu nti babadde bamufunisa wuzu. Mama, amazzi gange agaagaza ki? Kadaama kyakoze nga yeesibira mu ttooyi, ng'asooka akubira muganda we ng'amugamba nti mama aŋŋambye naabe ebigere, bwe amazzi sigayiwa, nyumunguze mu kamwa, amazzi ge nnyumunguzzamu mu kamwa nga gattemu ago ge naabyemu ebigere, bwe mmalanga muwe. Naye ntidde okukikola, naye aŋŋambye nti bwe maliriza okukola ebyo byonna byonna mpaakinga ebyange bansalize tiketi nzire e Uganda. Mpulira ntidde okukikola. Muganda we n'amugamba, oba bakusuula ddalu, oba bakuloga, oba bakukomyawo ng'otuuse e Uganda n'omala n'odda ku kyeyo, naaba ebigere omukazi omuwa amazzi, bakusalize tiketi olinnye ennyonyi odde e Uganda, ebisigadde olibirabira e Uganda. Kadaama bw'abadde mu ttooyi n'afulumayo, agenza okufuluma mu ttooyi gy'abadde yeesibidde nga mama ayimiridde n'akabaketi amulinze, ng'amulinze n'amazzi. Era Kadaama kyakoze ayumunguzza mu kamwa, amazzi n'agayiwa mu kakonteyina ako mama kazze nako, n'amaliriza n'akwata ebigere bye n'abinaabira mu mazzi ago agali mu kabaketi, akabaketi ako n'akawa mama. Bw'amaliriza okubikola ebyo byonna byonna nga mama amazzi agatutte, mama abadde ategeeza ekigambo kye. Kadaama bamusalizza tiketi emuzza e Uganda. Bamusalizza tiketi emuzza e Uganda. Era bw'asimbudde ekigere n'atuuka ku airport, akubidde sisita we n'amugamba, sisita, ekituufu kiri nti kati ndi ku check-in nfuluma Saudi. Ekiba kibe, oba bandoga, oba bakoze eki, oba amazzi mama agenda gakozesa ki? Nze ŋŋenze Uganda. Kadaama bw'atyo n'alinnya ennyonyi n'akomawo ku butaka e Uganda. Kati obweraliikirivu abulina, okweraliikirira kwakulina. Aŋŋambye CEO, mu butuufu sijja kulimba okuva we nnavudde ku kyeyo, sijja kukulimba nti seeraliikiridde, neeraliikiridde ebisooka n'ebisembayo. Muli neebuuza, mama ono amazzi gange ge nanaabiramu yagakozesa ki? Kubanga tewali kirungi kyayinza kukozesa amazzi ago, si mayonjo nti agenda gafumbisa mmere. Mama ono tabanga ayagala kukwata muzimu gwa Kadaama, abawuliriza n'abandaba. Nze ŋŋamba mama ono ayagala kusika muzimu gwa Kadaama ono, kubanga omuntu yenna yina lwaki aba asigaza amazzi g'onaabyemu ne g'oyumunguzzaamu mu kamwa. Omuntu ono aba ayagala kusika muzimu gwo. Kadaama ono bayinza okumusikamu omuzimu ng'ali Uganda, n'abange omubiri guli Uganda naye ng'ate omwoyo gwe guli Saudi Arabia gukola mirimu, oba n'abaako ekikyamu kyamukola. Omanyi Abawarabu si bantu bangu, bantu babi nnyo, balina emitima emibi. Kaakati Kadaama ono mumuwa magezi kiki kyayinza okukola okwetangira obulabe obuyinza okuva mu kino, kubanga tukkirize tugaane tewali kalungi kasobola kubanga mama amazzi gano yagatute nga agenda gakozesa kirungi. Kadaama mumuwe ku magezi. Akola atya? Atidde era ali mu kutya, naye ye yatuuse dda mu Uganda, era mutaka waneeno mu Uganda. Mutaka yakomyewo naye yeebuuza amazzi gali mama yabadde agaagaza ki? Yabadde agaagaza ki? Bw'abinnyonnyoddemu buli kimu ne mugamba nja kugenda abantu bange bakwe ku magezi. Abantu bangi bali eyo bawonedde wano. Lino liringa ddwaliro. Spiritually abantu bafuniddemu waneeno amagezi butya bwe bayinza okuva mu bizibu bye baba bafunye ng'abantu. Kati n'olwekyo obanga oli eyo ng'omanyi Kadaama kyayinza okukola, oba kusaba oba kukola ki, kyonna mwe ku magezi butya bwayinza okuva mu kino, naye ng'ali mu kutya. CEO Michael, Uganda YouTube channel kw'olimu abalina okuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo. Omukama Katonda bankumire abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.